The newsroom, where untold story is revealed. Bakungubazi bannange mwenna buli omu kiti kye basebo ne banyebo nange njagala okutuusa okusasira kwange eri ab'ennyumba mwenna olw'okuviirwako taata, olw'okuviirwako muganda waffe, olw'okuviirwako omukwano gwaffe nga buli omu bw'abadde amuyita kitalo nnyo, kitalo ddala. Ndowooza buli muntu ajja okukwata akazindaalo wano asobola okwogera ebigambo bingi ku mwami Tamale, kubanga ng'oggyeko kyabadde oba n'ekifaananyi ky'obadde oyinza okumulowoozaako, ate abadde muntu wa njawulo nnyo nga bwe muba musisinkanye. Abadde musajja ayagala ennyo okusaaga, abadde musajja ategeeza ky'ayogera oba ayogera ky'ategeeza, abadde musajja akkiriza mu kyakkiririzaamu era ng'akiinamu obwesige, abadde musajja mumanyi, abadde musajja muyivu, abadde yeegombesa buli omu abadde amusanga kitalo nnyo, kitalo ddala. Nange nja kwegayirira Mukama Katonda amulamuze ekisa, amusonyiwe ebyamusobako, amugaziyize entaana ye agiwummule mu mirembe. Njagala okusaasira ab'ennyumba, maama mukwano gwange, mukristo munnange, maama Mukama akugumye, akuwanirire, famire yonna abasiba ebimyo. Njakwebaza aboogezi ababaddewo, naye nze nina okukkiriza nti Mukama akoze ebyamaanyi mu lumbe luno. Oba bannabyabufuzi ababiri bensanzeewo era bagambye nti tebajja kubyogerako, neneewuunya Mukama yebazibwe olw'ekyo. Naye njagala nnyo okusaba nti abantu bye mwogera emisana bwe mubanga mwogera n'ekiro, naye emisana bwe tunaayogera ebirala ng'ate ekiro tukola birala, awo wajja kubeera nga waliwo ekibulawo. Yakusaba Mukama abanaagenda okuziika abawerekere, abatambuze bulungi, tuvuge bulungi nga twegendereza, kubanga oluguudo olwo si lwangu. Naye ate era n'okusiima n'okwebaza abo bonna buli ayina kyayambyeko oba kyeyakayambako oba kyeyakatoola okuyimirizaawo olumbe luno. Ssebo Honorable Sempala Kigozi, nsaba okwaniriza ate n'okukubagiza okufiirwa omu ku bakwano bo. So Pastor Bujingo, ssebo webale okuuma omukwano era nga boogedde. Mukama abankuumire, abampeere buli omu kyasinga okwagala, abagumye, abasibe ebimyu, abampeere n'ebyomutamusaba yebyalaba nti mubyetaaga. Webale nnyo twaniriza. Ate era nga nali wagombolola mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka nga sinagenda mu Paalamenti. Njagala kwetonda era munsonyiwe, sijja kugenda mu bitiibwa kubanga abantu b'ensanze wano buli muntu mulaba wa kitiibwa, ate Ssaabasinga sibamanyi kimala, nyinza okubisobya, nsaba munsonyiwe. Nange ndi wano olw'okusaasira omugenzi, okusaasira bakadde baffe maama, ate abadde politician munnaffe ku luuyi abamu baga nti olufuganya gavumenti, naye munsonyiwe nze ndumanyi ng'olutegeerera gavumenti. Kaakati era nyongera okusaasira n'abaana n'ab'emikwano, actually n'ekitundu. Tamala emirundi tuzaalibwa wamu, kubanga nze banzaala Kaliisi Jongoza
ate ye bamuzaala kaliisizaawo ku lw'ekiwangala. Kale tuli wamu era okuva lwe twasisinkana abadde mukwano gwange era ndowooza ensonga laki mubadde muwulira nga buli lwanjogera kanjogerako birungi byereere, naye ng'ene kisinga obukulu ebintu bibiri bye mbadde nsinga omumanyaako. Ebisinga babyogedde, ekisooka bakyogedde ate ne bakyogera bulungi nnyo, ne tukiŋŋaana kukikkaatiriza nti abadde omusajja ali yeye kennyini, ekikuli ku mutima kyateekawo era tabaako kyagamba. Nzijukira olunaku olumu bwe mba mpabyemu nampabula, naye nze nzijukira nti yeesimbawo okukosa kaliisiza eyo ne bamuwangula. Nze saaliyo, nalowooza nti bamuwangula, naye bwe musinkana ne muhawaii byali bitya, n'agamba nti bali abasajja babba banziba akalulu. Ne mugandi okakasa nti bali babba, ne mugaka tukoze tutandika mala okulaba ekiddako. Neewuunya ekyaddako ng'ate ali mu movement, ate nga yaŋŋamba nti ate bali be baamubba. Kakati ne simutegeera, naye oyo ye Tamale Mirundi, very controversial, kyayagala kyakola, era nze ndowooza nti y'omu gwe twabadde tulabirako nti akola ekimunyumira ekyawulira nti kyayagala, ate n'abawa amazima gy'ali. Naye abasinga beerimba, abantu b'ennaku zino naddala ba politicians beerimba, ne bamala okwerimba ne balimba n'abalala, n'ensi ne bagirimba, ebintu ne bitabuka. Naye Tamale Mirundi abadde ekyo kyennyini. Ensonga ey'okubiri era yenja okumalirako, abadde musajja ayagala enkulaakulana. Bwe nayingira mu Parliament yampita, twasinkana wano naye tulina we twasinkana, sijja kwogerawo. Abasiraamu bajja kugamba nti kiki ekyo kyogamba, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naye twasinkana n'aŋŋamba nti bw'obanga by'obadde okola ku LC3 n'amalwaliro gemuzimbye ne Sheikh Mahmoud Kayira n'ebirala byonna n'amazzi okugaleeta na buli kimu n'eddwaliro ly'Emudejje, bw'obanga byogenda mu kukola mu Parliament, katukutunuulire. Simanyi oba Katonda yanjamba ne ntuukirizako bye ntuukiriza, naye twaddemu ne tusinkana nga tugaziya oluguudo luno. Waliwo project gye twayitanga twagiyitanga interconnectivity roads mu Ministry ya Works, nga ntula kakiiko k'enguudo. Kati nga mu constituency mu identifying enguudo ezigatta local governments oba ebitundu ebyawufu, ne mulaba nti zitereera abantu basobole okutambula. Akaguudo kano kaali kazibu okussaako olw'obufunda bwako, ne baŋŋamba nga bazze okukalambula nti okujjako nga katuuse ku mita 9 oba waakiri 7 situjja kuteekako ssente. Olukiiko olwasooka twalukuba waggulu wali, bwe yamanya nti twalukubyewo n'abantu twayogedde nabo, n'ankubira essimu era ne tusinkana, n'aŋŋamba nti ewange n'abaliraanwa teweraliikirira. Bwe mba seerabidde ekisaakaate ekyo yakizimba lwa nsonga eyo, kubanga yali akoma kumpi wakati mu luguudo, n'aseetula nazze eno, n'abalala n'atuyamba okubakonvinsinga okuseetula. Sijja gamba nti lwakikola sitajja kubanga siriiyo, mumwangamba nti ogira ovaayo, naye eyo yokka nalabira ddala nga musajja yagala enkulaakulana. Kyamukisa mubi basewo ne bannyabo nti Tamale Mirundi agenze mu kaseera ate otusinga okwetaagira abasajja ab'amazima abajjayo ensonga n'agitereeza, n'ayambala akakuufiira akayero n'akuba yero, ate naawe n'owulira ng'oyagala kaaba, n'abayero ne beetakula, ate n'avaayo
wadde eno namwe ne mukola ebikyamu namwe n'abakuba ate bwe mukola ebirungi ate n'abaagala oyo abadde ttambala emirundi. Simanyi oba tunasobola okufuna mu famire omuntu y'omu kubanga abaana abamu bamanyi walugwe mmanyi simanyi waka mu palamenti yavaayo lawyer naye bw'aba gyali tulowooza nti mwami Kawoya kojja se mbadde sikulabye. Omukulu ono twali naye ku disitulikiti Empigi Frank nga ndi kansala ku disitulikiti nga nkiikirira Gombolole eno. Ate ndowooza ekisanja kyaffe kyekyasembayo basobole okusalamu naye ng'asobola n'esimi okulaba. Ate twali ffenna ekitovu si kyeki naye nga ndowooza ojjukira nga nkulagirira banaye munsonyiwe nsaagasaaga nnyo omukulu ayinza okwenyiigira. Basebo ne bannyabo tusaba Omukama Katonda awe ttaamala emirundi ebirungi byokka. Ayinza okuba nga adde n'ensobi ze naye twegayirira Omukama amutuuse bulungi kubanga tiwali muntu atuukiridde. Kansembyeyo n'akagero kamu oba kagero naye nze oli yakambulira yaŋŋamba birabika byali bituufu. Faaza Ssaabakristu ne Ssaabasomesa balinnya emmotoka bagende baziike nga bwe tunaagenda. Baba bakomawo emmotoka neetabuka nebatta. Faaza ye yasooka okufa ndoza kubanga yali avuga ne bamuziika. Abantu batwala mu ddwaliro. Bwe baatwala mu ddwaliro waayitawo ennaku nga ziizo Ssaabakristu naye n'afa. No, Ssaabasomesa naye n'afa. Ssaabasomesa naye ne tumuziika. Waayita ennaku endala ziizo ne Ssaabakristu naye n'alugenda. Kaakati wano we mbabuulirira nti tiwali mutuukirivu ku nsi ate tiwali asooka atekwa kweyita mutuukirivu okuggyako Katonda yekka y'amanyi ebyaffe kubanga buli ali wano y'amanyi ebizibu bye n'ebirungi bye. Buli muntu alina sayidi bbiri oba ssatu gye tulaba ey'ekiro n'ebigenderako. Ssaabakristu atuuka ku mulyango gw'eggulu nga mumwe wakola bulungi nnyo mu kereziya n'ebigenderako naye omulyango ogwo guli wali Lucifer akulinze ne bimutabula naye nga talina kyakukola n'agenda ayingira bw'ati ng'ajja kukuba eriiso Ssaabasomesa namugenda gwe naawe oli wano abadde atulyowo emyoyo. Ssaabasomesa namugamba nti yogera mpola Faaza ali mu nsonda awo. Kaakati twetaaga tusabire omukulu Katonda amusonyiwe ebyamusobako ate naffe bw'aba atuuse atusabire tusobole okutuuka mu nsi ensuubize. Ayi Ssaabasajja otusinze ddala. Weebale nnyo Nalebo Ssempala Kigozi bannange nsaba abantu amatinga Ssaabagabo buli muntu yenna yeesimbyewo mu muwa akalulu. Buli eyeesimbye amatinga Ssaabagabo mu muwa akalulu. Aleka tugendeko ku mbeera y'emyoyo nga wenda kyamaani wa NRM ono Sebo Kabakati kubeera obuyimba bubiri ojja obabuuze tose butaata. Kale oluyimba olwo liddayo muggulu nenfuna essanyu. Nina musanvu tusereze oba tomanyi kuyimba ng'olwomwogo. Era Nefuna
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.